Njasooka nzireyo ku mulamwa gwaffe bwe nava wano nga mbakunze nga mbategeezezza olumbe. Ennaku z'omwezi nga 13 tetwasobola kukola lumbe olwo naye waaliyo okusaba. Kusabira omugenzi Nsamba weewaawo nze saaliwo. Saaliwo olw'ensonga nina emirimu mingi gye nkwasaganya so sibeera kugumu. Naye abaliyo mu kusaba baaliyo. Naye kantwale omukisa guno nateera okujjukiza bannaUG updates mu butongole ennaku z'omwezi olumbe ze luliyo. Olumbe luno lugenda baayo ennaku z'omwezi nga 11 February. Olumbe lwe lugendo ogwokubiri. Olumbe luno lwe lugendo okukolebwa, lwe lugendo okuwunzikibwa. So kantwale n'omukisa guno era okwongera okubikira bannaUG updates. So kyemmanyi ne maama wali naye yakubuulira. Mukyala wa Nsamba Enule gwe yali yaleka nga alina olubuto. Yafa. Mukyala wa Nsamba Enule alina omukyala gwe yaleka nga ali lubuto. Yafa nga azaala. So ne maama oyo era ebintu ebyo yabikugambyeko awo. Yabigambye naye nabadde simanyi gwagamba. Nabadde ndowooza nti ye yali yafa dda. Mukyala yalemedde mu lutalo lw'okuzaala. Olw'embeera gye yabaddemu etabadde ennungi. Olw'obutabaawo amuyamba. Obutabaawo na buyambi bumala. So oyo naye twasobodde omuluzinga n'omwana. Nga kibi. So omwana yafudde ne maama. Ne maama. Nga kitalo. So kitegeeza famire ya Nsamba yakafiirwa abantu 3. Era abantu abo bafa naddala maama n'omwana. Bafudde oluvannyuma lwa taata obutabaawo. Obutabatuusaako services zaabwe. So neeyongera obategeeza ennaku z'omwezi nga 11 olumbe gye luli ebunnamwaya mu Ngobe. bannaUG updates ababadde bambuuza updates z'olumbe olwo. Era nnyongera obbakowoola nga nziramu n'omulanga guno. Enteekateeka zigenda mu maaso ez'olumbe. Buli munnaUG updates nga wandyagadde okuyambirako wamu nga walumwamu n'enfa ya Nsamba Henry etaali nnungi. Kwongera okujjukiza abo oba nkyayinza okudduukirira embeera tulabe bwe tuwumbawumba Henry Nsamba n'ekyo nakyo tukiveeko. Nziramu bajjukiza essimu naleka ngibawadde. Essimu yange era ngenda kukozesa omukisa guno ngibaddiremu. Essimu yange eri 074 07 87 78 074 07 87 78. Mr. Kisubi waliwo abantu abalabi ba programu eno abali ebweru w'eggwanga. Ennaku zino bankubira nnyo amasimu nnyo. Waliwo omwami bamuyita mwami Bukenya ng'oli mu America. Oli mukanisi wa nnyonyi zino ezirwana ezigenda Ukraine. Kubira nnyo amasimu twogera. Waliwo abaana abali e Dubai. Waliwo abaana abali e Canada. Waliwo n'abalabi ba programu eno besobola kwerabira abaganze nnyo era bo nga lwe batulaba bagirawo. Kuli omukyala bamuyita Ziti Nantale. Waliwo omwami bakwita Beka Pro, Vivian Uganda n'abalala bangi besitasobola kumalayo obudde buno. So nyongera obbakowoola mutudduukirire tulabe bwe tuyinza omumaliriza olumbe luno. So basically ebyo bigenda mu maaso. Nga tuzzeeyo ku ky'obwenkanya. Mr. Kisubi nja kuddayo era nga nnyongera okukubira gavumenti yaffe omulanga. Bannange tetunnafuna bwenkanya mu nsonga eno. Tugezezzaako era tukyagezaako. Tuwandiikidde buli office esobola okutukwatira ku musango kunula nga tufuna obwenkanya naye tetunnaddibwamu. Mwannyinaze Ketra bwe tutambuza mu nsonga eno ye ennaku zino yasazeewo abulako kimu kusula mu ofiisi ya DPP. Kuba buli lunaku ayingira mu ofiisi eyo ng'abuuza DPP oba Regional State Attorney fayiro eno kiki ekigigaanyi. Fayiro etuuseewa. Etuuseewa. Obudde nga bugenderera. Omwana yattibwa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gw'omukaaga paka olwaleero. Yattibwa omwaka oguwedde naye nga tewannabaawo kikyukamu.
so kukusaba tugenze nga tuteeka buli kitongole twawandikidde ne Parliament ya Uganda ebbaluwa tuwandikira Madam Speaker nga naye tumusaba abeeko ennyamba gy'atuyamba mu musango guno alagire kubaayo obuyinza abulina abeba byokwerinda Minister wa Justice twamuwandiikidde naye nga tusaba bwenkanya Chief Justice naye twamuwandiikidde tubanja bwenkanya IGP twamuweereza naye ebbaluwa ye tulabe nga tufuna obwenkanya mu musango guno. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Muganda wange ebyo byonna tebalina kye baatugambye. Wabula bwe tugenda batugamba mujja kudda. Naye ky'omukisa omulungi bwe bagamba okudda ffe tetunnakoowa kutambula. Buli batugamba mugende mudde enkya tukomawo. Mugende mukomewo enkya tukomawo. So ffe tetunnakoowa ate era tetujja kukoowa. Paka nga tufunye obwenkanya mu nfa ya Nsamba Henry. Abantu bano be muvunaana be mutebereza kubanga bagamba nti musango tegukusinga okujjako nga kooti emaze okusalira. Kituufu. Bwe nali eyo ewa taata yali anoonya ekigambo ekimu ku byanoonya bantu bano kujja kwetonda. Ne bwe nabadde ne maama naye kye kimu kye nawulidde ng'agamba mbalaba bayita wano naye tebafunanga gundi eyo kugamba nti mwoyo ogwo oba mutima ogwo kugamba nti kabajje bagamba oba banoonye ku maama oba banoonye ku taata. Simanyi nyinza okubanga ndi mabega wa mawulire wenjogerera nga naye abantu bano baatuuka dda mu famire ne beetonda. Mr. Kisuubinzi okunoonyereza kwange kwe nakoze ttiimu ya Spice Diana by the way kankwese n'omukisa guno okulabula omuyimbi ono. Waliwo muyimbi gwe osula bunnamwaya wazimba bunnamwaya wayingira mu fayiro eno wajjanga muyambi. Fayiro eno ogiyingiddemu oyagala eggwe era muyimbi gwe okulidde okwetondera ba Spice Diana. Wasitula Spice Diana ne manager we Roger n'obaleeta mu makaago n'obakweka mu makaago. Nabo bakyakwekebwa. Nze bwente bwe nja okukyogera muyimbi gwe n'okwata essimu saagala oyogere byanjwanjwa bwe bate bagamba. Kale muyimbi gwe n'okwata essimu n'okubira muzeeyi taata wa Nsamba Henry nga ndi naye. Kino bwe naaba nnimbye abakola mu makampuni g'amasimu nja kubagamba ennamba eyo muginoonyerezeeko naani agyogererako ng'akubira taata wa Nsamba Henry ajje mu makaago asisinkane abantu bano aboogerebwako beetonde abantu abo beetondere taata wa Nsamba Henry. Kyesimanyi oba abantu bano mu kwetondera mu makaago Nsamba Henry bamuttira mu makaago. Kyesimanyi nti muyimbi gwe oba Nsamba Henry ono okumutta yattirwa mu makaago. Kyesimanyi muyimbi gwe oba amakaago yafuuka kooti kuba guno omusango si gwa komedi oba luno si katemba gwe tulimu. Ensonga gye tulimu yakufa kwa muntu. Sisuubirayo bw'oyinza kuyita abateeberezebwa mu ttemu lino n'obaleeta mu makaago n'okubira taata wa Nsamba ajje bamwetonderere mu makaago. Era muyimbi gwe weefudde nnyo mukwano gwa taata wa Nsamba Henry ng'ogezaako okumwegayirira asonyiwe Spice Diana ne manager we. Sookoddemu akantu kano. Waliwo muyimbi
yazimba Bunnamwaya era asula Bunnamwaya. Yakubira taata wa Nsamba Henry. Yakyaza tugambe yakyaza Spice ne Roger mu makage. N'akubira taata wa Nsamba Henry. Namugamba janguka ewange nina ensonga ze njala twogeremu. Kumbe ngolese Spice Dana ne manager we ne tiimu ye. Bwe wamutuusa mu maaso go n'olaga nti abantu bano baba beetondere taata wa Nsamba Henry. Naye nga mu kumuleta tewakimugamba, wakimusuulako busuuzi. Era mu bigambo ebimu mwe mwayogera yadde nkimanyi muzeeyo essaawa zino mwamugaana okudda ku kamera yonna okubaako kyayogera. Taata wa Nsamba Henry bino byonna bigenda mu maaso naye talina kyatakola kyatamanyi. Muyimbi gwe saagala kwatula mannyago kuba oli muyimbi w'amaanyi. Ensi ebadde ekwagala naye singa naakwatula amannya ne bakutegeera simanyi gye bijja kuggwira. Sokolinde kyogamba nti taata wa Nsamba yagenda mu maka g'oyo muyimbi gwoyogerako n'asangayo manager Roger ne Spice Diana ne tiimu yonna ne batabagana. Bagezaako okwagala okwetondera taata wa Nsamba Henry. Taata wa Nsamba Henry byamugambye olw'okuba omuyimbi oyo yakyaza abantu abo naye yeefuula mukwano gwa taata Nsamba Henry. Ye yakkiriza ebyamugambibwa essaawa eyo era n'atambula n'abakola ki? N'abaviira. Era n'akomawo n'agamba family n'abantu be nti baana bandi bwe bati baŋŋamba bino na bino naye nze kye sikkiriziganya nakyo. Bwe banga mwagala okusonyiyibwa muveeyo mu public nga temwekwese. Ani atakkirizaganya nakyo gwe oba taata? Taata. Okay. Takkiriziganya nga yakeera n'agamba ensi okufa kwa Nsamba Henry. Talaba nsonga lwaki ajja kusirika oba ajja kujja yeetonderwe mu kimpowooze ng'abantu abaakola ekintu kino tebaagala kuvayo mu public gamba bantu. Ekintu kino kyaliwo naye tusaba kola ki? Kwetonda. Mutusonyiwe. Ekisooka guno omusango Anko Kisubi ne wamu n'Abannayuganda batugoberera. Guno omusango si gwa kugeesinga. Tetuwaayiriza. Abaala si gwa kuteebereza. Era nze nkiddamu nga sikirumamu. Nsamba Henry yattibwa mu maka ga Spice Dana wamu ne manager Roger. Omulambo gye twagujja wamu ne CID yakola fayiro eno yatubuulirawo omulambo gye gwakola ki? Gye gwali era ne gye gwaggyibwa. Era n'agezaako n'okutubuulira ani yakuba essimu n'atutegeeza nti Spice Dana yakubira poliisi ejjejja omulambo mu maka ge. Ate abamubagamba teyaliiwo. Mayi bintu ebyo binemye okutegeera obulungi. Mr. Kisubi abaga teyaliiwo ye bw'aba akola interview owulira omuntu bw'aba azza okutta gw'okola otya. Tetuli baana bato. Mr. Kisubi wano wendi essaawa za leero singa mba njagala okutuusaako ekikyamu kyemmanyi waliwo abantu abasobola okulaba era waliwo ne kamera zesobola olaba ne ziraga ensi ebyakoze eki ebyabaddewo. Nekyenjanze okubuuza mwannyinaze oba kyenja okubuuza mukyala Spice Diana oba Hajala Namukwaya, munnange gwe nga tovaayo kutulaga kikyaliwo nga Nsamba Henry oyo akulumba ayagala okutuusaako obulabe. Nze kyennyongere okuwakanya nti lino ettemu lya Nsamba Henry lyaliko baani. Weewaawo yadde abamu mutya okubyogera mutiisibwatiisibwa, abamu muweereddwa ssente okusirika, naye nze sijja kusirika paka nga Uganda government evuddeyo n'etubulya ekituufu ki ekyaviirako Nsamba Henry okola ki? Kuba agambibwa okumutta waali oba bagambibwa okumutta weebali. N'amaka agoogerebwako omulambo mwe gwava weegali. Ne banneighbours abamu abawulira ku byagenda mu maaso weebali. N'abalinaanya amaka ago abakulembeze b'ekitundu ekyo tugeze Spice ye bagamba nti wagamba nti yali alumbiddwa weebali. Bo batubuulira era bategeeza eggwanga lino tebalina na kimu kye bamanyaako kyagenda mu maaso wabula nabo beekanga bwekanzi
ng'ensi egamba nti bajja omulambo mu maka ga Spice Diana. So nze nnyongera okubuulira ensi eno, nnyongera okusaba ab'ebyokwerinda, ebitongole ebikuuma ddembe, bakama baffe, President Museveni otufugidde emyaka 37, era mu myaka 37 bingi byokoze, okubya abayeekera, abakozi b'ebikolobero bakutte, ne twebuuza President mu myaka 37 kino ekizibu kya Spice Diana kye kikulemye okukolako. President yalina ebizibu bingi. Well, ekyo kimu ku bukadde bw'ebizibu byalina. Alina ebizibu bingi. Alina ebizibu bingi. Naye kale kansabe abamulinaanye oba be yakwasa obuvunaanyizibwa abamuyambako tebasobola kutuyambako ku nsonga ya Spice Diana eno, kulabanga naye eva mu ddiiro eggwanga likola ebirala. Naye omuntu ayinza obagamba nti lwaki temugumiikiriza mulabe ekiva mu kooti. Waliwo ayinza okwogera bw'ati kubanga at least waliwo process eyatekinga. Oli ayinza okugamba nti lwaki temulinda ekiri mu kooti ne mulaba. Twandigumye ne tugumiikiriza singa abaawo ekifaananyi ekitulaga nti tujja kufuna obwenkanya. Naye lwaki kugamba nti naffe obugumiikiriza bujja kutuggwaamu? Tulaba wano, nja kuwayo for example, nina example ziringa 2. Nina wano omwami omu yayogerwako just mu bintu bya kibbi, timubbi. Ennaku 2 okunoonyereza kwali kuwedde nga n'okukwatibwa akwatiddwa. Nakati we twogerera ali mabega wa Mitayimbo, omwami we bamuyita Sipapa, oli mu Charles. Just misango gamba nti muki mubbi. Ogwokubiri walabye enjega eyabadde ku Freedom City. Abayogereddwako mu bintu by'okufa oba okulagajjala abantu bano okuvaako okufa. Ennaku 2 okunoonyereza kwabadde kuwedde nga bakwatiddwa batwaliddwa wa. Weewaawo kirungi baweereddwa bbeiro era nakisanyukidde. Naye at least awo baalaze akabonero nti alina omusango era kati ali ku bbeiro akyanoonyerezebwako. Naye ffe tutalina bumativu mu musango guno. Lwaki bano ffe betulumiriza oba betwogerwako? Lwaki oleseeyo kubanga n'omuwala gwe mbadde nsoma ku social media okwo naye olwayogera ku Spice ne Roger ku kivulu kyabwe. Nawo kanzijewo. Tewaayiseewo bbanga. Nawo kanzijewo. Era bwe tulina obwennyamivu, nze ne we nina obusungu n'eri Spice Diana ono ne manager Roger ne gavumenti ya Uganda, ffe tukubye enduulu oba tukubye omulango okuva mwezi gw'omukaaga nga tutegeeza Uganda government obutemu obwakolebwa mu maka ga Spice Diana ne manager we Spice Diana n'abantu be batta omwana waffe oba muganda waffe oba mukwano gwaffe. Obukyanga tubagamba tewali yadde ekifaananyi ekyali kivuddeyo nti oba okukwata Spice Diana bamuteeke munda oba manager Roger oba abakozi be. Naye Spice Diana okwogerebwako obwogerezi, omwana yamwogeddeko ekigambo kimu ng'ate omwana ekigambo kyamwogeddeko kituufu. Just oli kumugamba bugambi nti wakoze ekivulu kyo tekyanyumye. Mu lunaku lumu yadde amaze omukwata ng'amuggalidde n'amuteeka mu kkomera ennaku 3 nga ye ayogerebwako agambibwa nti yatta, nga ffe tumulumiriza nze amannya gange nze Simbwa Fred nkiddamu. Spice Diana ne ttiimu yo mwatta Nsamba Enule mu makaago. N'obujulizi n'obukakafu we buli omulambo baagujjawa bannaffe mmwe nga lwaki temukwatibwa ng'eyakwogeddeko obwogezi okugamba nti ekivulu kyo tekyanyumye. Ate nga weewaawo mwannyinaze oyo Rita kye yayogedde ge mazima. Ekintu te ku mukyalo ono lwaki ye yafunye amaanyi n'alagira ne Uganda Police era neewuunya n'abasirikale abaakutte omwana ono nga Spice Diana ne manager Roger mmwe muwabira omwana ono ne mukwata ne mmusuza mu kkomera just kwogera bwogezi kigambo. Nze nalabye Spice Diana nga yenna emisuwa gimwetimbye mbu omwana amutidde Bland amwogeddeko. Okwogerako kutira Bland ffe kati ffe bewattira omuntu bwe tukusanga tukugajambule tukulye buli. Kwanza Spice Diana waliwo ne wompitako nenkulaba ng'oli ne manager wo ate nze tonda wana 3 wali ovuga odda wa Roger maka ga Roger ebusawula katale ku mulyango gwa Nikani wansanga awo ne ttiimu yange gwenzo bate wandaba. Singa naffe tukwagala kutuusaako gwe kyotuusiza ku Rita ffe twali tetusobola kikutuusaako ne ffe tetuli bamenyi b'amateeka tugoberera amateeka. Gwe ki ekyakutte omwana otuuka omusiba olw'okuba akwogeddeko nga ffe bewattira omuntu.
watta muntu mulamba wayiwa musaayi ffe tetunnaba kukwata kutwala mu kkomera oba tonnakwatibwa gwe wajjewo obuvumu obukwata omwana oyo omusibe. So bannayuganda n'ab'ebyokwerinda ate muleme tumala muleke tuleeta ndowooza mbi na mitima mibi. Spice ne manager we boogerwako mu butemu buno bataayaya batambula temubakwata nga n'obumu obujulizi ffe tubugyeyo tububawadde n'obujulizi obulala tubukutte buli mu kkooti obubalaga obyo ebyogerebwako omwana byeyagambye nti mutiisatiisa kwana obujulizi ffe tubatadde mu kkooti tubuyina gye buli mu kkooti gye buli mu kkooti nze abyogedde n'omweyo oyo gye buli mu kkooti bakubira essimu njagala bw'oba osobola njagala olinoonye taata wa Nsamba Henry omugamba ku recordings z'essimu z'alina za recordings abantu abo nga bamukubira essimu nga bamugamba singa tova ku nsonga ya Nsamba Henry kufa nawe ogenda kuttibwa ffe nga tetubakwata naye bo bajjewo obusungu obukwata omwana atuuke n'omuteeka mu kkomera. Kyebagamba ffe tuli basiru baffe tetulina bulumi tetutegeera. Uganda Police, Uganda Government newunyiza nze n'abasirikale abakutte abakoze fayiro eno omuntu kwogera boogezi ne mudduka misinde ne mumukwata nga ffe tumulumiriza butemu mukyagaanyo mumukwata obwo bwe bwenkanya obuli mu ggwanga. Anti agamba nti yagambye amutiisatiisa omutta ate oli bwakutiisatiisa okutta ogenda n'owaaba era bw'ogenda n'owaaba omuntu oyo bamukwata kubanga musango. Mr. Kisubi nina ennamba y'essimu gye ngenda okusoma wano ku mpewo olunaku lwa leero. Manager Roger ne ttiimu yo ennamba eno gy'okulembeza eyisaako obubaka obutiisatiisa abantu nga nange kwe muntiisizatiisiza bwe mba mugamba nti nnimba ne mu kkooti gy'eri ne audio ze nakusuubiza wano gye ziri. Omuvubuka ono atambula ne Manager Roger era Manager Roger akwata miliyoni namba n'ogimuwa agimpe nga mumugamba nve mu musango guliwa guno ogwa Spice Diana nzita brandi yammwe. Leero kantwala omukisa ogusoma ennamba eno eyisibwako obubaka obutiisatiisa n'ab'ebyokwerinda banoonye ennamba eno agikozesa. N'omuvubuka eyakwatibwa ono Bobiyanga era naye yemu gye yayisaako obubaka obutiisatiisaani era ennamba eno yemu ekubira ani kantwala omukisa ogisoma leero ku mpewo kikolera ddala amakulu kangisome. Bannayuganda ntwala omukisa obubasomera ennamba eno ekisibwako obubaka Manager Roger bw'otiisatiisa abantu bw'otiisatiisa nze ne famire ya Nsamba Henry bw'otiisatiisa. Ennamba eno eri 0703 gye mukozesa eri 0703 89 97 75 eri 0703 89 97 75 eri mmanya ga Shifa zitini oba Nantege eri mmanya ga mukazi naye ng'omwana ono agikozesa omwami ono agikozesa atambula ne Manager Roger ne lwe bampita basisinkana era omwami ono akozesa ennamba eno gye baakozesa era ennamba eno emu yennyini Manager Roger wawa omwami ono akozesa ennamba ssente 200 ng'agayisa ku nnamba eno n'agasindika ku ssimu yange eno nti ntandika okupostinga ti Manager Roger temulina buzibu buli dakiika mbere ngamba tayipingira ngamba jubisa nga mubisa ku nnamba eno. Nsaba ab'ebyokwerinda munoonyereze ennamba eno n'ayina ennamba eno mumukwate. Bwe mumala omukwata ffe tubaleetera obukakafu n'okutiisatiisa kwatuyisizaako ne recordings zonna ne mu kkooti ffe twamala ddo zibawa n'ennamba twagiwaayo. Ono omwami batutiisatiisa atutiisatiisa ayita ku nnamba eno. Ono omwami akozesa ennamba eno n'olunaku lwe bampita lwe basooka okumpita okujja basisinkana lwe nakunyumizaako nga nva mu DPP's office. Omwami ono era namusisinkana ku National Theatre akozesa ennamba eno ng'alina omwami omu omutegesi w'ebivvulu nga bagezaako okwagala okukakkanya embeera nti omusango guno tugugyeyo tuguzze ebbali twogerere ebbali. Naye olw'okuba ffe twagaana ebyo ebyatugambibwa bo ne basalawo nti oba kiri kigaani kabatandike tukola ki kututiisatiisa. Manager Roger ne Spice Diana kino nkyogera nkiddamu mutiisatiisa oba muntiisatiisa oba mugenda maaso n'okututiisatiisa. Manager Roger nze sikutya lagira ab'ebyokwerinda be wakozesezza okukwata omuwala oli nange mujje munkwate. Nze Simbwa Fred era Manager Roger ennamba yange kanjikuddiremu oba wagisiimula mu ssimu yo eri 074 07
8 7 jiwa ab'ebyokwerinda baba IO obagambe nange nayogedde nti ontiisatiisa oba muntiisatiisa kubanze ne messages of manager Roger zirina kwa olunaku lumu nayombako nawe Roger walinga ompandika messages ekisiru onkanga mbogenda kumpereza drone ogenda kumpereza ab'ebyokwerinda bankwate nembako munnamawulire omugwe nazisindikira nanjagala azirabe kyesama nti munnamawulire oyo yali gwo mukozesa tiimu gwe munnamawulire nakwata message nazikusindikira noddamu nozinsindikira ngamba lwaki bye twogera naawe ate mbiwa ab'amawulire so kino nze nkikugambye manager Roger ne Spice Diana mujenze munkwate munteeke mu kooti musindike eruzira lwakubagamba nti muntiisatiisa ate nga nebyetwogerako bituufu mwatta omwana obujulizi bwonna bwe buli bomba mugamba nti temwatta mwana nga mugamba nti batta mubbi muleete obutambi tumaze emyezi 6 tubasaba kamera footage muzituwe ebice ebyaliwo lwaki temuzituwa mubirinde mu kooti kale naye ffe tetujja kukijjawo obujulizi bwabwe ffe ekyo tetujja kukijjawo omusango gye guli obujulizi bulina kubanga buviirayo mu kooti ffe ekyo tetujja kukijjawo era nze njagenda mu maaso nga ngamba eggwanga lino bayinza okugamba nti bw'oyogera ku musango nga guli mu kooti oba otaataaganya ennoonyereza y'omusango njabwe sirina tetulina kyakula obugumu butuweddemu madda kese emyezi gigina 7 nga bakugambibwa okuza omusango ogwo batambula butambuzi terina abagambako juzi badde bagenda okukola ekivulu kyabwe abantu abo bola abazze ne batukolako effujjo bazze nga bakola drive zaabwe z'okulanga ekivulu ne batuuka mu maka ga Nsamba Henry watata wa Nsamba Henry we bapakinze ebidongo byabwe ne batuweereza ennyimba zaabwe maama twategera tolireejula okuva lwe mwatta Nsamba Henry ffe twakkiriza tolireejula nyabo twakkiriza olunaku lwe balaga ekivulu kyabwe ekyali erugogo bwe bali bakola drive zaabwe okubuulira ensi eno nga we balina ekivulu erugogo bakola drive ewaffe ebunnamwaya mu ngobe kino abali ebunnamwaya mu ngobe mujja kunjulira n'abalinaanyi abaana bali ku drive batuuka mu maka ga Nsamba Henry oba wazaalibwa Nsamba Henry ne bapaakinga ne batumbulira awo agadongo gaabwe nga bakuba oluyimba lwabwe bagamba nti sireejula nyabo ne manager awo wennyini awaka twakakasa tolireejula okuva lwe batujjako Nsamba Henry ne naffe nno ojja tukakasa era ojja kutubuulira bw'onooba tonnavaayo kutubuulira bwe banga tebannaba kukwata kutwala luzira nze nina ne kye neebuuza mu Uganda oba ab'ebyokwerinda kyemwagala ab'ebyokwerinda kyemwagala otugamba Spice Diana ne manager we eruzira wabulwayo uniform ze bambala kyemwagala otugamba mukyanoonya lugweru batungiramu uniform ze bagenda kwambala teri ngoye zibatuuka bayinza okuba baaliwo naye nga si be bakola omusango so si be balina okubeera mu babakwate bajje batuwa abaaliwo abaali awaka Spice Diana wako olina aba house girl olina aba house boy olina aba askari abaali awaka bakwate obatuwe gwe batogenda luziro oli wa kitalo nnyo togambwako gwe oli w'amaanyi nnyo toyogerwako Uganda gwe ow'omusolo ffe tetuwa musolo gavumenti efunamu gwe sigala ebweru kale gwe tuyamba otuwa abaali awaka ffe bwe tusimbira mu kkooti otugambe nti ku lunaku olwo ono ye yali awaka kwa Spice Diana ne bwe tewali waka olina obuvunaanyizibwa otubuulira abaani abaali awaka essaawa eyo ng'ebyo bikolebwa bigenda mu maaso ajja agambe poliisi oba atuwe agende mu kooti emuwalirize ajja atuwe baani abaali ewaka bino byonna okugenda mu maaso byaliwo wano waliwo munnamawulire omu era nga ye mmeeya waffe ebunnamwaya bamuyita akungizibwa Jacobo oba Jacobo Mutuuze njagala onoonye audio agirina ku mawulire mwagira batwagizannya ku mpewo ng'akugamba biki Spice Diana bye yamugamba ewuwe ebyaliwo nga Nsamba eno lattibwa tetwalina kyakukola kuba Jacobo Mutuuze yali agezaako mbu kubayamba ate ebintu temubiteeka mu lujju tetwalina kyakukola kuba Jacobo Mutuuze nze mwebaza abayidawo abasinga bakyawa Jacobo Mutuuze naye njagala Mr. Kisubi njagala otunye omusango ogwo bukyanga gutandika njagala otunuulire abaana baffe bano ab'amawulire abandivuddeyo okulaga ensi eno biki ebyagenda mu maaso bikyamu ki ebyakolebwa bonna basalawo kusirika so sijja kubanenya kuba munange bannaffe abo bo abamu baleka bajja okuweereza omulimu guno tebajja weereza bannayuganda bo bajja balina ebigendererwa byabwe kubanga bannamawulire nsuubira munnamawulire gw'olina okulaga eggwanga ebikyamu ebikolebwa ffe gye tutaba naye ate gwe munnamawulire bw'olaba ebikyamu ebikoleddwa gwe n'obibikka
n'osirika olw'okuba oli akugulira yakupangisiza akayumba, akugulira obugoye, akugulira akasimu k'otambula nako yakugulira akakamera, n'osalawo oleke lw'olitema ettaka lino olubale nga naawe ogenda kuziikayo mwana wo oba muganda wo nga yattiddwa mu nzita bwetyo, olivayo n'ogamba bannayuganda ebikolwa ebibi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Akatambi kaziza Bafana Wakalaga. Webale nnyo Mr. Kisubi, kino nze bulijjo nkyogera lunywe. Spice Dana ne manager wo mwatta Nsamba Henry. Abamu ne mubimanya, abamu mwabiraba ne musalawo okusirika. Nekyampadde amaanyi n'obuvumu nti bulijjo kyenjogerako waliyo abakimanyaako ne basirika. Babimanyi. Waliwo kati nno gwe owulidde oyo waliyo n'omulala eyakozesezzayo empewo yayimiridde ku radio station emu ekiro nnamba n'ayimirirako n'agamba Roger ne Spice ffe twabaleka bulesi ne mwatta omuntu n'obujulizi bukola ki weebuli ne polisi oba gavumenti ya Uganda yasalawo mwebaleke naye mmwe muba twewuunya gye mujja obusungu mmwe mukwate just omuntu akwogeddeko obwogezi omukwate omuteeke mu kkomera. Nalamulabye nze Spice Dana ng'akola ebyo ebintu. Namulabye mbu yes manyanga wa busungu bumuluma oli amwogera ku kati ffe tukolere ki. Nsamba Enule yalina abakyala. Mwe twatandika program eno nkugambye waliwo eyafiiridde mu lutalo lw'abakyala n'olubuto. Yalemereddwa okuzaala olw'ebyetaago bitabaddewo olw'obwo obuyambi obutamala n'afa. Omwana yafiiridde mu lubuto olwo. Ejo emizimu esatu ogenda kugiddawa. Ejo emizimu esatu ogwa Nsamba Enule guli mu ttaka gululuma wagujja mu bulamu bw'ensi eno gwe wafudde Katonda ojjawo by'otaatonda. Mwana Kisubi, lwaki nyogera okugamba ensonga eno? Fayiro eri mu kkooti njinamu statement. Omusango ogwo bukyanga guwaabirwa. Nze nafuna n'obudde ndi omu ku bajulizi mu musango guno. Omusango guno nafuna n'omukisa n'entuulako ne yakola fayiro eno ne byaŋŋamba mbimanyi byonna ebyaliwo bye saagala kola ki kukugamba wano mbikola ki mbimanyi kuba yakugamba oba mukola fayiro eno oba n'abaakubira muzeeyi essimu okujja okukima omulambo bagamba oli yakubira taata wa Nsamba n'amugamba omwana bw'ati ne bw'ati omumanyi nti ye afudde ne yattiddwa omulambo gwajjiddwa mu maka gaani ga Spice Diana kati goyagala njogeraani nga n'oli yakuba essimu agamba ne tufuna omukisa okunoonya ku basirikale abagenda okujjayo omulambo ogwo nabo ne batuulyawa gye baagukola ki gye baagujja gwe kyoyagala okugamba nti omulambo ogwo baasuulayo baatwala mutwale ne bagusuulayo gwe kyoyagala nti mbaŋŋamba ensi eno ne kkooti kitegeeza bwe nkugamba nti oli yattirwa mu maka ga Spice kituufu nkirinako n'obuki n'obukakafu si byakuwayiriza bino si byakulimba lwakuba bannayuganda abamu mwagala nnyo okubikkirira nga bannamawulire abamu bendaba wano abalwanya okutta omusango guno mbu Spice Diana simanya mutima mulungi gwe gumuwalanya. Spice Diana kuyamba bamulekwa kye kimuwalanya. Spice Diana kuyamba bannamwandu kye kimuwalanya. Ogereko ekyo kubanga era abamu bw'oyogera ebigambo bino ng'obyogera ku Spice Diana bangi beebuuza n'okwebuuza ono biki byayogera. Mu Kivulu twalaba mukyala BOBIWINE ng'awaana Spice Diana. Baabadde baziika Asia era nalabye BOBIWINE ng'awaana si kuwaana naye nga bamwebaza. Sijja kozesa kigambo kuwaana nga bamwebaza ebyo byakoledde abantu abateesobola. So buli lwe twogera bwe tuti oli n'awulira ebyogerwa
yalowooza nti bano balayika balina bukyayi naye ng'omuwala ye byakola byebyo. Mr. Kisubi, nja kwewuunya abantu abamu oba bba ebintu balina endaba gye babiramu, balina ebintu bino endaba gye babirabamu obulala. Kubanga nze simanyi bw'ojja kujja ompaanire nti Spice Diana mulungi, ayamba nnamwandu, ayamba bamulekwa, ng'ate ye mwennyini yajjawo babba baaba bemuyita bannamwandu, oba ng'ate ye mwennyini yafuula abaana bano bamulekwa. Mbuuza lwaki? Ku lwange nze bino mbyogera simbwa Fred, nze mbyogera, nze mbikola ki? Tolina bw'ojja kuŋŋamba nti Spice Diana mukazi mulungi nga bwe mpulira babyogera nga Nsamba Henry yafiira mu makaago, totwalanga yadde obuvunaanyizibwa okujja okwetondera eggwanga oba okugamba bazadde b'omwana ono ti bannange munsonyiwe, kino kyansobako. Wabula ate okujjako gwe okwagala okujja abantu ku mulamwa, Nsamba Henry afudde, gwe n'okeera ku makya bw'oyagalalaga nti oli n'omutima omulungi n'ogulira Azizi boda olwo gwe mutima omulungi gw'olina. Naye ate bwe bayise eno ne bayita eno ne bagenda balaba taata, ate nakyo okikubi. Byonna bye bakoze bya kisiru. Kubanga bagezezzaako, bamanyi famire eri mu busungu, balina okufuna we bayita okusobola okulaba nga boogera ne taata, ate nakyo ogambye omuyimbi oyo. Babikole mu bulambulukufu. Kuba Nsamba eno yattibwa eggwanga lyonna lyakola ki? Lyategeera. Bakikole mu bulambulukufu bwaki? Bwaki era nze sibalinaako buki? Beetonde mu public. Betondera bannayuganda kuba Nsamba eno yali agasa ggwanga lyonna. Wajja ebunnamwayo ng'okola zi interview. Wabuli abantu bye bagamba ab'enjawulo. Nsamba bye yali abakolera. Oba ontegera bulungi. Nze simanyi bw'ojja kuŋŋamba nti ono mulungi ng'abaana ba Nsamba eno bali ku nguudo teri abayamba, oli n'akeera n'agula watermelon n'emigaati n'agivuga n'agitwala eri Nakawuka ewa mama wa Moze, olwo ye mulungi? Tolina bw'ojja kuŋŋamba nti ono mulungi nga mukyala wa Nsamba Henry yafudde azaala lwa busobozi, mukyala n'afa n'omwana we, olwo ye mulungi? Ono akitwala nti oli yali mubbi yali amuyingire, kati omusuubira okujja adduukirire famire ya Nsamba ng'omubbi yali azze okumumalawo. Omubbi tabana babe. Kyenjagala okubuuza, kiki kya Spice Diana ne manager we, kiki kyagenda olaga eggwanga Nsamba eno kye yali abba? Kiki kye yali alaze eggwanga bukyanga bitandika? Kyetwagala gwe kale njagala onsiigireyo ti okusinziira ku bino, kuba nze Mr. Kisubi mwenze buba tofunanga mukisa gulaba ku bintu bino, naye nze bano abantu bagezaako n'okunsika ne bantwala gye bali ne bandagana ku biki ebyakola ki ebyaliwo kana akatambika enjogerako. Manager Rojo akalina ku simu yatambula nako, buli lwembeera nawe nkikugamba lwaki takawa eggwanga. Kale eri eggwanga lisalewo nti Nsamba eno yali mubi, yali agenze kutta muyimbi, ye n'amwesoka n'amukola ki? Ye abange kiki ekyagaana omukwata? Waliwo wano constitution ya Uganda wegamba bw'okwata omubbi mutte. Tunaategeera tutya gwe onootegeera otya nti Nsamba eno yali mubbi nga tebalina na kye bakulaga nti yali abba kirwa? Ensi enaategeera atya nti yali mubbi? Kasitaba nga yali ayingidde mu maka nga tebamumanyi. Gwe omuntu bw'ajja ewuwo n'ayingira, gwe tolina bantu bakyalawo, gwe buli ajja ewuwo mumanyi. Mpulira mugamba yayingira n'amagamaga awo bo bayinza okuba balowooza omwo. Gwe buli ajja ewuwo akyala ewuwo mumanyi. Tasobola kuyingira mu nnyumba yange ate oyingira oti nga sikumanyi. Era bw'ojja obeera bweru n'ogamba koodi. Gwe njagala ombuulire Nsamba eno yayitawa. Kyogamba ku Musalama Road okwo kwonna Spice Diana alinako ennyumba. Lwaki Nsamba eno yagenda wa Spice? Ono omwana amumanyi. Bano lwakukola ki? Lwakwebuzabuza. Bazawe n'ekirala. Mr. Kisubi, nina ekyanze kye nategedde mu ggwanga Uganda. Bw'oba tolina ssente, ofanga kyonziira. Mr. Kisubi, kino nkikugamba era nzize nkyogera. Bino baabikola. Nkugambye bwe nali lumu tukola programu eno, waliwo omwana omu ali mu media, nze mumanyi muntu wange, y'omu ku baagabana ssente za looja ng'abalagira okutta omusango guno oba ebintu bino obutabiraga ggwanga. Waliwo omuvubuka omu alina TV station munnamawulire gy'okolako,
okola program ya lugambo muvubuka gwe oba oyogera so oyogera ofujja amalusu olinga musota gwe okulidde okwagala okubuzaabuza bannayuganda ng'obagamba nti omusango guno tulwanyisa Roger lwa ssente oba tumulinako bukyayi. Kitegeeza ki ekyo kumulwanyisa kati Simbwa ne taata wa Nsamba Ketra mama wa Nsamba tulwanyisa Roger mbu waliwo n'abatusasula tukuba erinnya lya Roger ne Spice. Njagala okubuuza muvubuka gwe weemanyi weetegedde okola programu ya lugambo ku TVM nene wano olina n'omwala gw'okola naye boto bugobo owuddisa bannayuganda. Roger yasosobera ne ssente mu ggwanga Uganda. Ekibuuzo ekyokubiri mu ggwanga Uganda Roger ne Spice Dana oba Spice yasoose okuba omuyimbi oba ye muyimbi asinga wano e Uganda mbu tugenda tumwononera kulw'okuba ayina ekisa. Mr. Kisubi wano ngenda kuwa abayimbi basatu abayina ewaffe bye bayamba abaana bye bayamba n'abantu abali mu bwetaavu naye nga tolina wano yadde ne kamera ku wali omulabyeko. Omukyala bamuyita Grace Nakimera omumanyi omanyi abantu bayambye ebunnamwayaawo bannamwandu omanyi bayambye abeera round yawo tabeera round ne bamunoonya ne bamutuukira ne bamubulira ebizibu byabwe. Ayina abantu abamu bayambye abalwadde ensigo ebibumba. Waliwo omukyalo omulala bamuyita Morini Nantume muyimbi omumanyi omanyi abaana baweerera ebunnamwaya siri mwogezi waabwe. Waliwo omuwala omulala bamuyita Aziti Bettina Namukasa omanyi abaana babanaku bagenza alondeyo ng'agenda abateeka mu masomero ag'enjawulo. Abo lwaki tetuvayo ne tubaga nti be batta Nsamba eno? Lwaki tugamba Spice Dana? Kyogamba Spice Dana ye muyimbi wana asinga e Kampala oba e Uganda amaanyi? Yasinga Joanita Kawalya? Yasinga Sophie Nantongo? Yasinga Maria Mundagiro okuyimba? Oba Spice Dana yalina ennyimba ezisinga okuvuga ennungi ennyo tugambe nti ennyimba ze ennungi ze tulwanyisa? Ekyo bakyogera oluvannyuma lwa Mr. Kisubi gwe olw'okulemerako oba ogezaako okulaga bannayuganda bikyamu ki ebiri mu nfa ya Nsamba Henry. Bannamawulire abalala kye batakola ki? Kye batakola. Era ninayo n'omu gwe nakulya ku Breminga namulaba oyo omwami saagala mwatula n'agamba ekyo kikolere NRM simanyanga ki mafia kye bayiseemu ottuma. Bo bannaffe ab'endowooza eyo bagirina. Tetufuddeyo buli omu asigaze endowooza ye. Nze okuvaayo okwogera ku Spice Diana sirina ntuma. Era mbawulira ne ku masimu mumuyimpandiikira mbu nina gavumenti gye nkolera nina abali mu gavumenti abansindika okwonoona. Sirina. Waliwo abakusindika oba oyagala kulya mu Roger ssente? Singa nze nkugambe nali njagala ssente za Roger Kisubi nze ne wano tewandindabye kuba nze Roger bankubirako amasimu byonna nabikugamba ne bansuubiza okumpa emusimbi nangamba jangu bino biveeko tambuza obulamu bwe buti. Roger nansuubizaako mbu mu nnaku ntini nnyo ngenda kubanga mwenyumirizaamu byonna ebyannemereredde okusiraanya obulamu bwange agenda buza engulu ate nze nenyumirize mu ggwe ng'ate waliwo munnange gwe watutte kati nze naakwenyumirizaamu nti ngaliwo obulamu bw'omuntu bwe watutte. Roger naggamba yankubira essimu ne banne mweyo essimu gye nkusomedde ne bantwala paka Munyonyo akafo bakayita Chubana oyita wa studio oba bakayita wa studio katini nnyo ne bantuuzaawo n'ennaku z'omwezi nzimanyi bwe waliwo cameras basobola okulaga ebifaananyi biki ebyakola ki ebyaliwo. Roger nanneegayirira nga ngamba ndekerawo mwogerako bwera mukubye nnyo brand ye ndi mu kugikuba n'akwata miliyoni ya Uganda n'agikola ki n'ansuubiza n'okumpa omusimbi omulala n'akwata miliyoni n'agimpa. Webale nnyo mbadde sifunanga na mukisa. Nawulira Simbwa oyo era eyogeza naye yali akakadde ka Roger. Bulijjo sifunanga na mukisa kunnyonnyola miliyoni ya Roger bwe yagenda. Leero ofunye omukisa. Omwami enamba gye nkusomedde bwe nakunyumiza abanzija ku National Theatre wano okuntwala Makindi. Saamanya nti omwami oyo yali atubulookinga nze ne Roger. Kikyengezaako okukugamba okuntwala ewa Roger nti yali ddiiru kubanga omwami oyo nga nkubira amasimu era Roger njagala yali bloka ng'akola Jendi ne Roger. Webale nnyo omwami oyo mukuntwala ewa Roger yagenda nsuubiza eggulu n'ensi n'aŋŋamba beera ku sayidi ya mugagga oli yalina ssente naye buli kasente kojjayo nagenze nkututa ewaani ew'omugagga. Nze olw'okuba nalina information gye nali nkola ki gye nali njagala mu bantu abo
okakasa ekituufu kye kyatuusibwa ku nsamba enule era bino bituufu nakkiriza owuliriza ebigambo by'omwami oyo tutuuka emunyonyo omwami oyo nga lojja tannapaakinga aŋŋamba tugenda omugagga alina sente zagenda okukuwa ne ku sente zakuwa nze ovaawo ezange ozikoze eki ozimpadde konze sirina buzibu ne mubuuza omugagga agenda kumpa sente mmeka agamba ayinza okwokyayo kati obukadde 3 ne ku bukadde 3 nze ogenda ezange ozimpadde $1.5 million gw'ogenda n'emu kitundu mugabanira wakati konze okke sirina buki sirina buzibu nze nalina ttiimu yange gye nali ntambudde nayo era najja nagikubuulira etugenda Roger netugenda ku mmeeza netumayiza bye twayogera nakwata miliyoni ya sente gye yakola ki gye yampa Roger yampeera wano miliyoni ya actually Roger bwakwata miliyoni yakubira omuvubuka gwe yali naye mu motoka namugamba ndeetera akakadde kaki ka sente bwakaleeta omuvubuka n'akakwasa ono omulenzi gwe njogeddeko nannyini simu eyo gwe nkugamba atiisatiisa namugamba sente ezo ziwe omwana oyo yoyo buloka yennyini waliwo abaana bano be nali ntambudde nabo Roger yali taagala balabe sente ezo zakola ki zampa era Roger yalagira omuvubuka ono broker kweka sente ezo oba oziwasimbwa zikole ki zikweke era be nali nabo bo kuliko omwe yalaba ne yalemerera okukwata ekifaananyi ekyo oba kikola ki okisika nga tumaze okwogera ne Roger tuse tutambula omuvubuka nga amaze okunkwasa essente nga mu kati kali nangamba mpe ezange bakwadde miliyoni tema ne mugamba okusinza mugamba negezaako oba kale ng'ateekawo embeera ndabe kikyagamba kuba ne be nali ntambudde nabo mwalimu ab'ebyokwerinda mulimu amafuta ge tukozesezza mu motoka genkoze eki ne mugamba kakati bwadde tukole tutya nangamba empya emitwalo gyange 5 konzo oyagala 5 nti sigakuwa kuba ne bano bentambudde nabo bavuze maki bavuze mafuta nampaana konze nkwe emitwalo ameka era nenkwata emitwalo 5 emirundi 6 nenzimuwa nga Roger atannabana kuva mu kifo wasigala emitwalo 7 ku kakadde kagamba ke yampa emitwalo 7 gye natambula najo ezo sente nazikwata bukolokolo nga sinabana zisaasanya nengenda eri family nembaga zino sente muziraba nti ye ziva wa Roger kabadde kakadde naye ambulookinze okuntwala wa Roger atuteka emitwalo ameka wasigadde mmeka ne bano bentambudde nabo wano boolaba bavuze mafuta nino bakola ki obasasula nenkwatako emitwalo gya Uganda ameka 2 nenjibawo olunkunyonyola ensaasana ya sente za Roger bwe zikola ki bwe zigenda nembuuza muzeeyi gye emitwalo 5 tugikoledde ki muzeeyi nangamba ezo sente zikwata oziteke mu kooti kizibiti nkubuulidde nze nkubulira ndi open seekweka Roger agamba teyakola musango kizibiti kinaaba kitya ekizibiti nga temwakwata bifaananyi tetufuddeyo kale abo bana bamenyeewo naye nze nkubulidde wagye nazikola ki nze yagamba kizibiti nangamba nti yagamba basiba bagamba tebattanga ku mwana wange kati ate sente gwe bakuwaza ki kiki kye bagula singa waliwo kamera zaaliwo Roger yali yatuwambyeko dda amasimu nakunyumiza Roger atuwambako amasimu gaffe kuba kolo nagezaako muyite wala nentwala esimu ezimu naye byayogerwa betwali twogera naye gamaloboozi gasobola okuvaawo munvaawo yonna mu bukodyo ngo gaavaawo era njogera programu eno n'abagalina bo bagakola ki bagalina era ne bye twayogera ne Roger yabikola ki ne message za Roger zetuze tuwandiikigana zampandikira naye zemuwandika Roger ina message zange nange nina message zo ezisoba mu 10 nga zogera ku nsonga yani ya mwana sikyalina bingi simbwa ojja kongolina kyolekera nze kyengamba ensi eno era kyenyongera okwegayirira bannayuganda oba ebitongole byaffe ngenda kuba omulanga mu zino ofisi nziramu okwegayirira saaba poliisi nziramu okwegayirira IGP afande Buchola munnange tukunoonya gezezaako okukunoonya tukuwe kopi y'omusango guno obeeko obwenkanya bw'otuwa naye okyatubuze nziramu okwegayirira ekitongole ekiwaabi ky'emisango ekikulemberwa Madam Jane Francis Abodo otuwa obwenkanya mu musango guno naye okyannemye okufuna nziramu okwegayirira Uncle Balamu nkulaba otambula ne Jane Muhoozi ngunoonya
onyambo bonoonye otuyambe family eno otukulembere tutwalira afande muwozi tumulage ebikyamu ebyaliwo maka ga Spice Diana oba mukuttibwa kwa muganda waffe Nsamba Enule. Mama Prime Minister Mama Nabbanja nkunoonya njagala naye kuwa kopi y'omusango guno otuyambye otukwatireko obolagire bakwata abatemu bano. Nyongera okwegayira abakola mu President's Office abasobola okutukulembera tutwale omusango guno ewa President w'eggwanga bw'abanga yanaasalawo okutuyamba okutukwatira mu musango guno ofuna obwenkanya bambi nawe tukwegayirira. Nziramu okoowola bannayuganda mwenna gye muli abandaba abatugoberera abazze bagoberera omusango guno okuva gye gwatandikira. Nziramu bategeeza olumbe tugenda lukumenako z'omwezi nga 11. Nsaba mwenna abaali beeyamye tuyambako ku buyambi obw'enjawulo tulabe tuyinza okumaliriza ensonga eno. Nziramu basomera essimu yange 074 07 87 78. Mbasuubiza guno omusango gwa Roger ne Spice Diana newaddeyo oba mujja munkwate kirungi ne gye mbeera mumanyiyo mbeera bunamwaya. Roger gyensula gyosula lagira poliisi n'ab'ebyokwerinda mujje munkwate. Ate ngamba family yange Spice Diana ne manager Roger muba munkutte temujja nti mumwetondere nga kyakoze ono omuwala bw'ajja ateekewo ab'amawulire alage nti yasinga temujja. Njagala onkwate ontwale mu mbuga nga nkulumiriza okutta Nsamba Enule onsindike eruzira neruzira ntwaleyo enjiri eno nga bwe ndi mugigamba bannayuganda nga mbalaga ebikyamu by'ozookola n'ebibi by'ozookola. Bino ebigambo mbibasembyayo gwe ng'omanyi nti walumirwamu Nsamba Enule yali mukwano gwo ng'omanyi nti fayiro eno ovumirirwa ebikolwa ebikyamu saasaanya enjiri eno atali ku puroguramu eno gimusheyaringire gisindikire sindika information eno lino lyekkubo lyokka lyetusobola okukwata mu ggwanga Uganda okugoba ebikolwa ebikyamu ebimenya amateeka. Kwa wano bannaffe gye tuwaaba batulaze nti ffe tuli banafu bo bakozesa ssente zaabwe. Negwe ne woba oyina simu ng'osobola okusaasaanya obubaka buno buli omu gyali ne bumutuukako bambi tuyambe. Bino nja bisembyayo bino byonna Mukama Katonda abankuumire. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.